Ffe tugenda kujulira ku nsonga ya costs eya sente zetusaasaanyiza mu election yaggwa mu siga eddamuzi ba lawyers basasulwa na byonna bye tuyiseemu ne mu by election eno gye bagamba nti tugenda kuddamu tugitegeke. Twasaba costs naye omulamuzi ezo zo teyazizeemu, so twagala twapiiringe ku eyo ensonga yokka. Naye bannange bagamba nti ndidi Uganda oseka wokaaba. Kakati wulira ebigambo nambi byayogera. Mbu bagenda kubanga baapiiringa mbu omulamuzi omusango gwe yasala kubanga bajjako Honorable Lukoola obuwanguzi bwe. Mbu beerabira kubanga bateekamu omudidi gw'ensimbi gwasaasaanyizamu nti ayagala babenga bagusasulira. Si byangu naye nga byonna ojja kubanga obifuna. Ate era nga ye Honorable Lukoola asinzidde eyo gyali n'abaako obubaka obwa sindika eri Abanakabempe North. Agambye etya bibino mu bujjuvu. Abatuuze ba Kawempe North abalungi, abantu ba Uganda, abantu b'ensi eno yonna abaagala emirembe, nga bwe mumanyi obuwanguzi bwaffe bwe twafuna okuva eri abatuuze ba Kawempe North constituency bwe baatuwa obubaka okubateeseza mu paalamenti ya Uganda, bwatiisibwa n'ensalawo y'omulamuzi ow'ekitiibwa Bernard Namanya bwe yali asala omusango ogw'amankyolo ogwaleetebwa mukyala Nambi. Okutiisatiisa okwo okw'obuwanguzi bwaffe kwatuleetera okubanga tulina okusalawo ku nsonga ebbiri zino ze nabawa ku luli, okusalawo oba tuddeyo mu kalulu oba tujulire mu kkooti ejulirwamu nga tuwakanya ensala eyo. Oluvannyuma lw'okwebuuza ku bukulembeze bw'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform, okwebuuza okuva eri abantu ba Kawempe North constituency, newankubadde nga amaloboozi weegali agagamba nti twandizeeyo mu kalulu, naye tulaba nti okwebuuza kwaffe kutuwadde nga tusaanye okusalawo okujulira. Okujulira okwo tukisazeewo olw'ensonga zino wammanga. Nga bwe mujjukira, waliwo okulinnyirira eddembe ly'obuntu, okutulugunya abantu ba Kawempe North, abawagizi baffe, bannamawulire, naffe ffennyini. Tulaba nti singa tuddayo mu kalulu kaakano nga n'ebiwundu ebisago ebyabatuusibwako tebinnawona, kijja kuba kya bulabe gye bali. Ekyokubiri, tulaba nti kooti eyasazeewo ye High Court naye ng'abakkiririza mu nfuga ey'amateeka, tulowooza nti kyalibadde kirungi okumalayo emitendera ne tuwakanya ensala eyo, twandifuna ebirungi mu kkooti ejulirwamu nga bisazaamu ekyo ekyakolebwa omulamuzi Namanya. Ekyokusatu, ensala eyo si nsala mpoomu, esobola okwesigamizibwako omulamuzi omulala ng'asala singa eba tewakanyiziddwa, oba oliawo ne yeesigamizibwako olunaku olulala okuggyawo obuwanguzi n'okusalawo kw'abantu ab'ekitundu ekirala abayinza olumu n'obutaba ba Kawempe North constituency. Kale n'ensonga ezo tulabye nga kyetaagisa era nga kisaanidde okubanga tugenda mu maaso n'okujulira tuwakanye ensala y'omulamuzi Namanya mu kkooti ejulirwamu giyite Court of Appeal. Na bwe kityo bassebo ne bannyaba abalungi, tusaba tutambule bwe tutyo. Ate era nsaba munzikiriza omukisa guno ngukozese okubeebaza abantu ba Nakawempe North n'abantu ba Uganda n'ab'ensi eno yonna abalaze okwagala n'obuwagizi okuyimirira naffe mu kiseera kino nga bwe kifaanana. Tuli basiimu nnyo ebitagambika
mwebale nnyo mwebalire ddala. Musajja mukulu Nalukola oba omuyite mwogeza ddembe nga mumanyi ebintu byabikwata mpola nga tuvuddeko munne nga basuubuzi bo balajjana bagamba nti mwali yawe eggwawo omuliro gufuuse omuliro bakole ki naye bannange omuliro gumalawo bizinesi zaffe mutambulize ku vidiyo eno mutambulize ku message eno gisharingire munno tusale amagezi omuliro gumalawo bizinesi zaffe ababbi bamalawo bizinesi zaffe awatali kuyambibwa every man for himself insurance byonna bitambulira mu bulimba no compensation tulina okuya tubeeredde tutya mu mbeera eno. These are challenging times. These are desperate times that call for desperate measures. Tulina okubeerawo mu Uganda eno wakati muliro. Nze mbadde ngamba tuve mu byokweraga tuve mu byokujjuza amaduuka tukoppe bannaffe abali ebweru abatusinga otegeera bizinesi zino ez'amaduuka bakola batya. Tunuulira abawarabu babeera na display stoko bamuleka waka bamuleka mu biyumba kubanga mu nyumba yo eyo gy'opangisa oba giwazimba omanyi bulungi wayaringi yaayo omanyi bulungi enkwata y'omuliro omanyi bagera weziri ababbi tebasobola kujja kutwala maali yo. Kitegeeza it is safer. Remember omuliro bwegukwata ekizimbe si kikyo emaali yeyo that is your interest. Omanyi buli mbuzi eba ku nkondo yaayo leka nannyini kizimbe alabe bw'ataasa ekizimbe kyo gwowe maali laba otaasa emaali yo. Kitegeeza ki 30% ku maali yonna yonna gy'oba olina leka ebeere mu dduuka 70% ogireke wakoba mu store eri safe. Njagala tujjukire nti we are in a mafia state. Anything can happen. Abantu besabotaginga oyinza osagala bagaga n'abagaga nga beeyokera bizimbe oyinza osagala oli ng'ayokera munne ekizimbe amugobe ku ttaka. Kati enjovu bwe ziba zirwana naawe omuntu wa wansi obusubi akamaali ne kagenda. Kwa guno omuliro it's more than a coincidence. Omuliro eno omuliro eri ensi yonna ekutte muliro. Sobeera bubezi na maali yo ku display entonotono 30% eyo ne bwekwata omuliro 70% esobola okulikavaringa eni maali eyayidde. Bw'obanga gwe maali gy'olina mu dduuka yeeyoke maali gy'olina kati gwe kitwala okuva n'olwaleero nti tolina maali tolina sitooko nga toddaba kutandika kwejoyinga kulya magoba ga bizinesi yo. Sooka osevinge oddemu ogule maali yennyini eri mu dduuka lyo obe nayo ewaka. Omuntu yekka ayina emaali ewaka oba mu store ye muntu ayina bizinesi ejjudde. Bino bembeera ne bu stock mu business noloza ye stock amala oyo kati okuva n'olwaleero kitwale nti tamala. Kati gwe tolina va mu byokulya amagoba twebeerere mu bannange kiruma nga tekinnakutuukako. You only take these incidences for granted nga tekinnakutuukako. Naye kuffe abamanyi okufumiitiriza abamanyi okutuula mu ngatto z'abannaffe naffe tulumwa because we're entrepreneurs. Tusomesa abantu ku business n'ekibi nnyo when you see such calamities and you don't raise your voices. Bino bengamba abantu bano abakolanga zi video za business timumbeera eno abantu baffe mubabeererewo mubabuulire ki ekyokukola musale ku magezi mukube ku masimu musunde ku buyambi. Naye basanga beeyogeza bizinesi kati okutandika bizinesi gulawo edduuka. Please tubeko ne kyetukola namwe abayina business njagala mujjukire nti we are in a mafia state. Anything can happen. Abantu besabotaginga oyinza osagala bagaga n'abagaga nga beeyokera bizimbe oyinza osagala oli ng'ayokera munne ekizimbe amugobe ku ttaka. Kati enjovu bwe ziba zirwana naawe omuntu wa wansi obusubi akamaali ne kagenda. Kwa guno omuliro it's more than a coincidence. Omuliro eno omuliro eri ensi yonna ekutte muliro. Sobeera bubezi na maali yo ku display entonotono 30% eyo ne bwekwata omuliro 70% esobola okulikavaringa
in marriage. Bitegedde ebyogerwako era nga mpolampola nja kubanga mbikutuusaako naye nga tweyongerayo ye ensonga za mpuuga zo zeeyongedde okulanda era nga munange ekibiina ekipe kye yakoze simanyi oba kinaamutwala wa naye nga nze naawe katuulize obubaka buno bamuwadde obukambwe ate mwenna abali mu kintu muli bannakyombegedde kati kummwani ayinza osika omuntu okujja okubalaba oba okubawagira kyovula mwaleese bwana era pose kibiina kyammwe nga kyagala kwesimbawo 231 kuba memba bammwe ndaba bonna ababadde baana b'amasomero tulina ekintu mu kivvulu kyetuyita okunyweza ekivvulu n'okusika abantu Tichansi Nalubega bumuyita mu nkuuka oba tomuyise kusika muntu yenna naye kunyweza kivvulu eri abo ababa basize kubanga performance abeera agirina kummwani agenda osika abantu era agenda kunyweza kyekyo ekitaliimu bantu kuba omunyweza w'ekivvulu yeetaagisa already abantu bamaze kujja ng'oyaliko abaleese kakati mmwe ani agenda okunyweza ekintu kyammwe era agenda kinyweza nakyo mutali bantu kintu kyammwe gwe bayita olubuto oluvuddemu nga terunnazaalibwa nga terunnatonda na kutonda bwenduli tujja kuzitema ffe twayokyanga manda tuteme enduli ebyo ate mwana muwala gy'olaba mu kifaananyi oyo yamanyiddwa nga Olivia Lotaya era ng'olunaku olwaleero mazaalibwa ge munnange abo be baana betulabirako ba political prisoners abatesitinzeeko obukambwe bwa regimu eno naye ng'olunaku olwaleero munange mukama mulungi amwongezaako omwaka omulala. Happy birthday Olivia Lutaya, tukwagaliza birungi byerere mu nsi muno, mukama kwe buli kimu ky'osinga okubanga weetaaga. Yes, ate nga tukyali ku nsonga ya Nambi, waliwo obubaka obuli wano omwami bwasindise eri Nambi. Bubaka ki bwobuno? Nulira omuntu abonyabonya bannaggwanga ono mwana wa Moses Kigongo ababadde mu buyinza emyaka 4 nga buli kye baagala kye basongako kye batwala. Kirizo bagana Nambi bwaba luli bamubbira obululu nawezaawo n'obwo bayita kanaana. Yaweza kakaya kanaana. Nambi takyasobola kuddamu kuweza bululu buwera 2000 mu Kawempe kati. Tuddeyo. N'abamulonda obunyivu bwe baliko. Tuddeyo la. Naye basobola okukozesa kino. Omanya akaluka bakyasinze okubba mu Uganda ng'ogyeko akakyagulanyi babba kannakwedde. Akekayunga. Nakwedde yasinga muwongo obululu omutwalo gumu kakaaga. Okay. Ne balangirira by force by order kino kyenjagala. Ngawe mulangiriye muwonge. Akalulu akokubiri ke bakyasinze okubba kajjako b'omutuuze. Kakawa. Akebunna mwaya. Banga yakawangula alali. Yakwata kyako. Yali wadde mu kyokubiri. Yali namulaye ku Nuupu. Ajje. Yali yawaba. Yakakwata mu Jacob. Twaniriza ffe buli wali bujulizi ku Jacob. Jacob teyabba kalulu. Gendo boza bali ku Tale Center. Serina bujulizi eri kyali wange Jacob. Ye true definition of afuga. Sigwe twalonda. Mwami Museveni ekintu kyasinze okutya n'okubako pressure kye bayita protest vote. Kimutadde ku pressure ne NRM at large. Protest. Kati protest vote eyegenda kubeera Entebbe ng'eri e Kampala ng'eri e Mukono ng'eri e Masaka nga yeri e Jinja yeri e Mbalala yeri e Ntungamo yeri e Kabaale yeri e Kasese yeri e Ggulu yeri Arua n'awala wonna. Kati mwami Museveni kye bakola kati ye ne security operatives okuprovokinga bannansi. Gwe bannansi okufuna obuwanguzi bwabe nga balonze ne babatwalako. Basobola bakozesa ensobi banyiige. Bakole ensobi nga tetunnatuuka mu protest vote. Bano bakolewo actions ku bannansi sina kindi n'okulonda bakuyimirize.
protest vote yeriwa kulonda nachi kwe kulondo kuma akaluluko okagoberera okalonda mu bungi okagoberera mu bungi ne bagezaako kasuula obo kakyusa muyimirire mugambe twalonze Faruku era yayina okukulembera ng'abe Masaka we bagamba abe Kampala we bagamba abe Mukono we bagamba abe Mbala we bagamba n'abe Kabale we bagamba nga bayimiridde kalulu kaabwe kakati olw'okuba nti Mwami Museveni ne regimu ye tebakyakozesa bannansi kubafuga kusalawo kwa bannansi nti bakozesa security ng'olaba basobola okuwamba ekitongole nga legislature parliament ne bawamba ne kooti tubirabyeko ebyo byonna byenjogera mubirabyeko kati olw'okuba basobola okulonda okukozesa ebitongole ebyo ebitono okuwamba bannansi oba okukozesa order zaabwe okuwamba bannansi kakati kino tebajja kisobola kubanga bannansi bonna bajja kuba beetaaga buwanguzi bwabwe kati tovola abaprovokinga abantu bakole ensobi nga tetunnatuuka mu protest vote sina tuvuddeko era nga tweyongerayo ndowooza oba kuwulidde tudde ku nsonga za Diamond Platinumz zisi yayongerayo era nga abayimbi tuwalabye nga si basanyufu yadde n'akamu babadde bawanda muliro naye ye Kiragashumba yavuddeyo n'agamba nti ekyabaddewo kyonna Diamond Platinumz yabadde kimugwana nti akikoleredde era katuwulire ono ye agamba ki Kiragashumba agamba era awolereza Diamond Kiragashumba yagamba nti abayimbi be Uganda kibagwanira olw'ensonga temumanyi kwepackaginga temumanyi performinga mwali mu okweteekateeka mbu mu kifo ky'okukyawa mu kifo ky'okubeera nga mulengeza munoonya sympathy muffe mukayanira ssente n'ebifo by'abantu mulowooza mwe mwandibadde waawo mutwale obudde mwezze bujja mutwale obudde mubeere nga mwegugula kyategezaako kugamba wano Kiragashumba so nagamba mutwale akadde ako kifo ky'okunyiiga ng'omuntu yaze n'abatolako ssente mutwale akadde ako muyige mutwala akadde ako musomi mutwala akadde ako musemberere omuyimbi ono abayigiriza enkikola ntya yekyali kyekintu kya Shira nezeeta muganda wange Judith Hadi n'agamba Judith Hadi Nalongo nti kino kiri ku ssente za Mwiwa Musolo kye kimuyombya ne banne Judith Hadi agamba kino kiri ku ssente ya Mwiwa Musolo eyatutumuse ne bagiwa omuntu omu agambye kiri ku ssente ya Mwiwa ye kiyombya Judith Hadi mbu kiri ku ssente ya Mwiwa Musolo ye yasinze omuluma gye bawadde Omutanzania omudodoma n'azitwala awo ne bagamba Lucifer abaako kyoyogera kakati ngenda kubeera ku leero ku saidi ya Kiragashumba Nalongo n'onsonyiwa ngenda kubuuzayo ekibuuzo kimu Nalongo Judith Hadi wagambye Diamond atuteesereza Omwiwa Omusolo singa tebayise Diamond sente ezo ne baziwa abayimbi Abanayuganda zandibadde sente zaki za kabondo k'abasezi kabalogo kaki kyandibadde okke n'osirika ne baziwa Abanayuganda Fogo ogambe za Mwiwa Musolo olwo njagala gombuulire Judith Hadi sente y'Omwiwa Omusolo Abanayuganda abayimbi bakuba nga bagitutte kyandibadde okke mama abaana olimba abayimbi industry yagwadda abayimbi bakyasinza okuba abalayisi abayimbi enjala ebaluma tebalina mazzi gatawaaza abayimbi bawunya obusolo abayimbi bawunya obumwa abayimbi balina n'oluwumu nze nsi bambala bino bulaya gye bajja omuyimbi najjanga awunya kattanyenje zino embwa nnaku tetezimanyi nnaku yaazo tosobola kukwata abayimbi abo n'olowooza nti nno osobola obagiraganya n'abasajja abategera emirimu gyabwe omuyimbi ajja n'ababuuza no ku bulaaya mbu gye muli nga babuuza mu Luganda n'awanika omukono nga mulimu ebyenkwa byonna biri muno ebyenkwawa nga yameze ebyenkwa ali mu kubabuuza gye muli yali nnyo ennyonyi yazze okubalaba ne teyeeteeseteese na kushevinga this is how embarrassing Abanayuganda bwe bali Omunayuganda omuyimbi awunya akamwa nga ziko bulaaya n'akulima musinda senyamba ku nnyonyi omuyimbi wa Uganda awunya kattanyenje abayimbi ba Uganda bawunya obusolo nosanga omuyimbi wa Uganda ng'oli wano London naddala London tubeera muntu butono nnyo weebuti oba bukirabu after party nene omuyimbi n'omulinaani omuyimbi omukazi ng'awunyamu awunya akasuka obusolo naye nga Uganda mu top deodorant hakuna perfume hakuna cologne hakuna zino embwa nnafu ate nnaku so ekiyombi omuyimbi saawa zino bunno baba tuteko ssente
era namwe bali mugenda kutwala sente z'omusolezo still muzitwali mwagaana okukkiriza omulimu gwammwe nti abantu bebabateekayo kinagole mu vidiyo yange yasembye olerera nga bitambula mukwano gwange kugamba bugamba nti embeera bwetyo bweri n'endowooza z'abantu naye nga nalabye abayimbi bangi nga sibasanyufu mwe muli erikenzo babebe mu butuufu nga balabira ddala omuntu ava ati eri ne bamuwa omutitimbi gw'ensimbi ogwo bwe gutyo ne bamuteerako ne private jet nga balaba webale kubanga wekumidde ku NCK TV tewerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing or liking ebisigadde byonna butereva mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde sigala naffe tovaawo